إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبشتو أبلونجي oluvannyuma lw'okutendereza rabbana subhanahu wa ta'ala atuwadde chance eno okubeera nti tutuddeko mu kifo kino ekyekitiibwa omuli ebigambo eby'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala wa rasulahu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Twagala okwogera ku nsonga ennene siratur rahma. Twagala kwogera ku siratur rahma, okuyunga oluganda. Wasiratur rahma واجب من واجبات التي تجب لكل واحد أن يتبعه. okuyunga oluganda kwetaaga ku buli muntu yenna okuba nti afaayo nnyo, yeetegereza nnyo n'okumanya kikyateekeddwa okukola wakati we n'oluganda lwe. Oluganda qad bayyana al-ulamaa'u, amamanyi bannyonnyola oluganda lwe luluwa. Oluganda takuno dubeera akriba, abenganda be baluwa min jihati abi, oluganda luva ku saidi ya taata, wa min jihati ummi, ne ku saidi ya maama. Abantu ku saidi ya maama ne ku saidi ya taata, abantu abo bayita abooluganda. Fala budda an nahsuna ilayhim, tulina okulongoosa ennyo eri abantu abo, kuba wajibun, kyatteeka likulli wahidin an yasila rahma. Omuntu ateekeddwa buteekwa okuyisa obulungi oluganda lwe, okuyisa obulungi oluganda lwe, abooluganda lwe. Qala jalla wa ala, Allah bwe yalinga akyogerako yagamba nti inna allaha kana alaykum raqiba. Allah abatunuulira nnyo n'abalaba nnyo muyisa mutya oluganda. Oluganda lulimu ebika bibiri. Waliwo oluganda nga muli mwenna musilimin, mwenna nga muli basiraamu, naye ate waliwo oluganda nga lugatta wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Kaifa nataamalu maahum, tugenda kuyisiŋŋanya nabo tutya, tugenda kweyisa tutya, tukuuma tutya oluganda. Abaffe abatali basiraamu nabtaidu minhum, tubeesambe, naqulu la. Kaifa nataamalu maahum, tusaana kweyisiŋŋanya tutya nabo. Ebyo tujja kubyogerako biidhnihi subhanahu wa ta'ala nga bwe tugenda mu maaso nga tunnyonnyola kigambo oluganda. Falidhalik qalat ummuna Aisha radiyallahu anha, owaffe ow'ekitiibwa nnyaffe yali annyonnyola nnyaffe Aisha radiyallahu anha. Qalat, yagamba Aishatu anna silata arrahma, okuyunga oluganda nsonga nkulu. Lwaki? Fa inna arrahim, oluganda mutaalliqatun bi arshi rrahman, lusongedde ddala, oluganda lusongedde ddala ku arshi rrahman. Lugamba nti man wasalani wasalahu Allah, omuntu anaayunga oluganda Allah ajja kumuyunga ku bantu be. Wa man qata'ani, naye akutulawo oluganda qata'ahu Allah, Allah amwekutulako. Allah bwakwekutulako kati ani agenda okuba naawe? Nsonga zonna zeetaaga Allah, si nsonga oli mujeemu oba oli mukkiriza, weetaaga Allah. Naye omuntu ayunga oluganda qata'ahu Allah, Allah amwekutulako. Kiba kitegeeza ne bw'onoosaba tojja kwanukula, ne bw'onookola ibaada tajja kuzitwala. Lwaki? Tolina nkolagana na Allah, wakutulawo oluganda gwe ne baganda bo. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala akwekutulako. Olw'ensonga ekigambo rahmun kiva mu kigambo rahman. Warrahmanu ismu Allahi jalla wa ala, au sifa min sifati llah, lyegamu ku mannya ga Allah. Ekigambo rahma yakijja mu rahmani, mu linnya lye, yaddira oluganda n'alukutula ku linnya lye. Kiba kitegeeza oba okutuseewo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda ayuha al-ikhwa, baganda bange abalungi, tulina okufaayo nnyo oluganda. Falidhalika qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mbaka n'akinnyonnyola bulungi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu alina essuubi nti akkiririza mu Allah, natakoma kukkiriza mu Allah ate nga ajja kumusisinkana yawma alqiyama, falyasilu rahma. Faayo nnyo, lwana nnyo
oyunga oluganda yunga nnyo oluganda mu ngeri nnyingi ayuha al-ikhwa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam baka yagamba nti la yadkhulu al-janna qati'i ar-rahma, teri agenda kuyingira jjana ne bw'oliwo oyagala otyanga abooluganda lw'obadde tokolagana nabo. Falidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mbaka yagamba nti man yurid an yuwassia Allahu rizqa wa yutawwila umrahu, omuntu yenna ayagala Allah rizika agyongeremu, rizika ebeere ya bbeeyi, abeere ng'afuna byakola nga bijja, falyasil rahma, yunga luganda bwo. Olaba ng'ebintu byekutte, tunulira abooluganda weeyisa otya. Wa yutawwila umrahu, n'obuwangaazi abwongereyo. Yinza okuba obadde ojja kufa ng'olina emyaka 60, Allah asobola okwongerayo ku 8 lwakuyunga luganda, osigale ng'oyunga oluganda. Falidhalika ayuha al-ikhwa, okuyunga oluganda kuli mu bintu bino wammanga. Bw'abanga alina obuzibu, idha da'ak fastajibu lah, bw'abanga akuyise alina ensonga yegenda, bw'abanga muganda waakuyise alina ensonga, faltadhhabu ilayhi, genda gyali. Bw'abanga alina obuyambi bw'ayagala bwonna muwe. Ebintu bingi mumuuzeeko kuba akasimu, assalamu alaikum wa rahmatullah, muganda mbwasuza otya, timunange gyendi, omanye embeera ze, labuda antafqida, olina okulaba nti muganda wo ali atya, ayimiridde atya, asuza atya, maama wo, sengawo, jjajjaawo, ku saidi ya taata ne maama, olina okufaayo ennyo. Falidhalika ayuha al-ikhwa, teri kuyingira jjala ng'omubaka bw'agambye ng'oluganda luganye, tulina okuyunga oluganda. Mukubira akasimu, sindikayo emitwalo 2, kyokoze kya bbeeyi, Allah agenda kwongera baraka muki mu byonfunayo, Allah agenda kwongerayo obuwangaazi. Sawa kana muslimun au kafirun, kabeere nga musiraamu oba si musiraamu, mukubira akasimu, sindikayo omwana, muweerezeeyo ka ssente, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Falidhalik, senga omuntu abeera mugagga, Allah n'amuwa emaali eyo mulimu omugabo gwa Allah subhanahu wa ta'ala, revenue gy'owa ku busiraamu. Senga emaali eyo etuuka, mathala n'oweza miliyoni 1, omwaka ne gugiyitako nga weeri, olina okuwamu emitwalo 2.5. Naye senga emaali eyo etuuka eyazzako omusolo gwa Allah, ng'ogenda kuguwa, naye n'obawa omwetaavu mu baganda abo, mu bantu bo, bakugamba ebyazzaka biveeko, kwata emaali giweeyo, ebyazzaka biveeko, totunula nayo. Waliwo okuzimba omuzikiti, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man bana baita lillah, omuntu azimba n'oteekako bulooka, bana Allahu lahu baitan fil janna, bakuzimbiramu ennyumba mu jjana, gye tumanyi ejjana obulungi ejjudde ebinnyoggogo ebiyitirivu. Naye senga okwata ssente n'oziwaayo ku muzikiti ng'abantu bo bali bubi, waliwo omuganda waali obubi talya na kulya, waliwo asula obubi, ssente z'okupangisa zimulemye, alemeddwa okugira ki, okuweerera abaana, gwe n'oziwaayo ku muzikiti, la baraka fihi, temulimu mukisa n'akatono, era togenda kufunamu kiboneza Allah kyakuwa, togenda kuzifunamu. Emaali esinga yawa yakubeera ng'oyambye abantu bo. Ab'ebitiibwa oluganda kigambo kinene nnyo, Allah agenda kulutubuuzaako, tobaamu na nsonga yonna ekwekutuzaako ne muganda wo, okuggyako ensonga ze tunaaba tulabye. Ate naye tukutukako naye tutya, tetukutukawo bukutusi, wabula tumala kwetooloola nga tutaddewo excuses nnyingi nnyo, n'azigaana bugaanyi nga ye, ate era twekutula ku biki mu ngeri efaanagana bwe. Ab'ebitiibwa kigambo suratu rahma, okuyunga oluganda, wajibun min wajibat, bye bikubanjibwa ng'ebikubanjibwa ebisigadde, era togenda kuva mu bbaliro. Allah yayogedde mu Qur'an n'agamba nti yawma yafiru mar'u min akhihi, muntu agenda kudduka muganda we. Naye lwaki adduka muganda we? Lwaki amudduka? Bambi yabonaabonanga kasente akalina, teyamanyanga na bwasuze, teyamanyanga na bwasiibye, nekyakola tomumbulya nze tombulya, tebayagala kukola. Yahi, Allah yakuteeka ku nsi n'aba ng'akugasse n'omuntu oyo, teyali musiru, akimanyi bulungi lwaki yakugatta n'oyo atakola. Ate gwe okuzikuwa si mwannyoko nti oli mwannyinazi azimpanga mwannyinazi, azikuwa oyambe baganda bo. Wa ummihi, tunulya nnyoko omuyisa otya, lwe luganda lwero lwennyini. Wa abihi, ne taatawo. Wa sahibatihi, ne mukyala we. Wa banihi, n'abaana. Likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughnihi, bagenda kukuggyako ibaadaati zonna ze wakola, byonna bye wakola ng'olowooza nti okola nga baganda bo baali bubi. Falidhalika ayuha al-ikhwa,
tusaana okufaayo ennyo ku kigambo Luganda nga tugenda okululaba twogedde ku Luganda nga tugambye nti ekigambo rahma Oluganda lwava min ismi Rahman bakikutula kuli Allah yakikutula ku linnya lye nabbi n'atugamba sallallahu alayhi wasallam nti Ar-Rahman mutaallaqa bi arshi Rahman dukwataganya ddala ku arshi kwe lusimbye kubanga linnya lye lyava ne lijja eno ku nsi man wasalahu wasalahu Allah omuntu ayunga Oluganda Allah amuyunga gyali wa man qata'ahu ate era ajjawo Oluganda qata'ahu Allah Allah amwekutulako kati ogenda kuwangaala otya si kuno ku dunia kwekka ne ku akhira tagenda kutuna mu nsonga lwaki lwakubanga bali toyisa baganda abo nga bitubanyonyodde ku saidi ya maama ne taata mu ngeri efaanagana betu n'ebirala bingi tujja kubyongerako tulabe bwabanga tesi musiraamu tweyisa naye tutya nga bwe tulabye omusiraamu tweyisa tutya bonna tujja kulaba engeri obusiraamu gye bwagenda bubateekateeka nga tetuwawukanye nabo tetuvuddeewo nabo mu mutima ne mu birowoozo ne mu mbeera tutambulira wamu bwe tulaba tukikoze ekyo Allah ajja kulongoosa eddunia ajja kulongoosa emirimu ajja kuteeka baraka mu baana bo n'ebyokola byonna biidhinihi subhanahu wa ta'ala tujja kutunuulira omulundi ogujja ekikwatagana ku nsonga y'omuntu singa abadde yesi musiraamu muganda osobola okuba nayo wa musaayibu naye nga si musiraamu ate waliwo ajja ng'abadde musiraamu thumma rtadda n'ava mu ddiini badde musiraamu n'ava mu ddiini tugenda kulaba tufaanagana tutya tutambula tutya nabo tubayisa tutya kati tunaba kwawukana nabo biidhinihi subhanahu wa ta'ala omulundi ogujja saba Allah abeerenga akkiriza byetwogedde byetubategeezezza n'okubifaako ennyo n'okubirowoozaako kuba tugenda kubuuzibwa yauma alqiyama towaayo bulamu bwo kutukana Allah jalla waala towaayo bulamu bwo kutukana Allah tolina kyojja kukola kabuli Allah gyali ku duniya kwali ku akhira gyali kati bw'okutukawo ne Allah ng'okutuddewo Oluganda ogenda kweyisa otya bangi abagagga baganda baffe nga batula bafe abaavu nga batalina makulu abalungi batula bafe ababi nga batalina makulu azadde bw'atazadde alaba nga talina makulu ebyo togenda kuyitawo yauma alqiyama ojja kweyagala n'abaana bo ku duniya naye erinda lye banaakuteeka mu kabuli waliyadu billah ojja okutegeera nti mubutuufu mbadde n'obuvunaanyizibwa eri bannange walhamdulillahi rabbil alamin wa salli llahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin